eggwanga lifiiriddwa abantu bangi ate abakulu ddala. Kyetujje tuwale okutereka Namasole Margaret Nagawa Siwoza mu nnyanja. Twafiirwa Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga e Lubaga. Twafiirwa Ssaabasumba Yona Lwanga e Namuŋŋoona. Omulangira Dawudi Goloba yafiirwa Omusaana Marian Lulogo ate n'omwana Omulangira Arnold Simbwa Ssekamaanya. Twafiirwa Omukungu Aike Kabanda eyakola emirimu ne mu Buganda Land Board. Mukama wange Omusumba w'e Masaka Right Reverend Severus Jumba yafiirwa nnyina. Twafiirwa eyali omukulu wa King's College Buddo Mwami Bakamale. Saalum ebizibu by'okufiirwa bituuse ne mu baami bo. Ssaabawolereza Christopher Bwanika yafiirwa omukyala ate n'afiirwa ne nnyina. Kayima ow'essaza ly'e Munkota yafiirwa mutabani we omukulu. Mugerere ow'essaza ly'e Bugerere yafiirwa nnyina. Ow'Eggondola Ssaabawaali Buyigwe Mukyagwe Suleymaani Mubiru gwe twali tuyita Kabaka yekka naye yatufaako. Twafiirwa Nakazadde Mary Wilson. Nakazadde oyo nnyina wa Ssaabasajja Kabaka muzzukulu wa Hamu Mukasa. Nnyina Leeya n'omukyala Victoria bwe bazaalibwa. Leeya yali azaalwa Nakazadde ono Mary Wilson ate Victoria nga yazaala Namasole Sarah Nalule Kisosonkole. Awo nno kyenvudde muyita Nakazadde. We twogerera nga tuteekateeka okuwerekera Oweekitiibwa John Lutaaya eyali minisita wa Kabaka ate nga waafiiridde y'abadde omumyuka wa ssentebe w'akakiiko akali ku lw'okuzzaawo omuzibu azaala Mpanga Kasubi. Era tuli mu kuteekateeka okuwerekera Dr. Joseph Kirabu ono y'abadde omumyuka asooka wa Kimbugwe omwami w'essaza ly'e Buluuli. Mukama wange tutaayaayizza nnyo, tukuumye bubi butusinze nnyo. Ayo Muteregga kambasabe tusiriikiriremu awo tutudde okumala akaseera akampi nga tusaba Mukama abagenzi abawe ekiwummulo eky'emirembe. Nga 11 January 2021 n'atukuutira okugenda mu maaso n'emirimu egisoboka mu mbeera eno. Beene emirimu egisoboka tugikoze. Newankubadde olukiiko olujjuvu lubadde terutuula nnyo, kyokka obukiiko obuli wansi w'olukiiko obulondoola emirimu egikolebwa gavumenti ya Kabaka bwo bukoledde ddala nnyo. Omuwanika ebyo byasoma mu mbalirira ng'eno gye yasoma eya 2021-2022 yabyesigamya ku kuwabula kw'olukiiko buno. Mukama wange olukiiko lulina obukiiko era buli mukiise wa lukiiko atali minisita alina akakiiko kwatuula. Obukiiko obwo tubwanjulira enteekateeka ya gavumenti ya Kabaka ne bugyekenneenya ne butuwa amagezi oluvannyuma ebyo bye baba baseemye ne tubiyingiza mu mbalirira era ne tufuba okubissa mu nkola. Eky'omukisa abantu bwe tubanjulira enteekateeka eziba zisembeddwa n'obuyisibwa olukiiko bazaaniriza n'essanyu. Obujjumbize bw'abantu bweyongedde nnyo mu mwaka gw'olukiiko gw'otuggalirawo leero. Tulina essuubi ddene nga nnyinimu amaze okutuugulirawo olutalo lw'omulundi ogwa 2029
Obuganda tebuleme kwongera kulaga buwagizi, obwagazi n'obujjumbizi. Nkubiriza abantu ba Buganda mwenna okunywerera Kabaka wammwe mu Mulimbeera. Nkubiriza abantu ba Buganda okunywerera Kabaka wammwe mu Bulimbeera. Awatali kufa ku byabufuzi, awatali kufa ku ddiini, awatali kufa ku mawanga. Mukama wange, Obuganda obuli wano n'Obuganda obutuwuliriza ku rediyo, ku TV, mitimbagano, bwesunga nnyo okuwulira ebigambo bya Beene Ssaabasajja Kabaka. Era nina essanyu lingi nnyo okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye okwogerako gye tuli mu lutula lw'olukiiko luno. Ayi Ssaabasajja Kabaka. Ensonga esooka kwe kubeebaza ennyo obuweereza bwammwe eri Obwakabaka. Awamu n'emirimu emirala egiyamba okukulaakulanya omuntu wa bulijjo n'obulamu bwammwe. Tusanyuka nnyo ddala bwe tuwulira nti ebiteeso by'olukiiko luno mubigoberera ate n'okubimanyisa Oluganda bonna. Kino kikulu nnyo era twongera okubakubiriza okutuusa ku bantu baffe obubaka bwaffe eri Obuganda ne Uganda yonna. Tuteekwa ffenna awamu okwongera amaanyi mu kusaabulula obulimba n'ebigambo ebyeffutwa n'obukyayi ebigenderera okutuggya ku mulamwa nga twogedde ku nsonga enkulu ezikwata ku Bwakabaka. Ensonga ey'okubiri, tubasaba okwongera amaanyi okukuutira abantu baffe okulwanyisa ebikolwa byonna eby'obuli bw'enguzi bw'engeri yonna. Enguzi obuli bw'enguzi obw'engeri yonna obuzingamizza obuweereza obw'enjawulo okutuuka ku bantu baffe. Newankubadde abantu bangi batulowoozesa nti enguzi eri ku kutonya nsimbi za muwi wa musolo, kino si kituufu. Waliwo n'ebintu ebirala bingi ebigendererwa okulaba nti omuntu asukkuluma ku munne. Ekyokulabirako y'engeri ettaka ly'ebyebibira n'entobazi nga
liganyizibwa mu bantu awatali kufaayo ku mbeera ya budde. Kino kyeraliikiriza nnyo ate era engeri abantu gye baweebwamu emirimu nayo yeeraliikiriza okulaba nga abalina ebisaanyizo basigalira oluusi ne kiweebwa abalina ebitawera oba abatalina ddala. Kwe kubajjukiza olutalo bwe tuliko olw'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu okwongera okusaasaana mu bantu baffe. Newankubadde nga tukyali mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID, tetusaanye kwerabira oba okulowooza nti obulwadde obulala naddala Mukemenya nti bwagenda. Ku nsonga eno tusaba buli omu okwekubiriza n'okusaasaanya kaweefube bwe tuliko okulwanyisa Mukemenya. Tubeebaza emirimu, nziramu okubeebaza emirimu gye mutuusaako engalo. Tubaagaliza okutambuza obulungi emirimu gy'Olukiiko lwa Buganda. Tubaagaliza ennaku enkulu ez'essanyu n'emirembe mu mwaka ogujja. Olukiiko luguddewo. Omukama abakuumi. Nsaba twongere omugalo nga tubaza